Mwana wa Amos Kaguta bwe muba mulowooza nti asobola okutta obuyinza abuwa omuntu gw'ataliiko shuwa nga ettondo ly'otufuta terinava mu ttaka. Yes, ebya Bobi Wine si birungi. Ebyama bya gavumenti okulemesa Bobi Wine bifulumye. Tubikuletedde butereevu wano tovaako kankomewo. Nakolas tuzimbyeyo ne airport twetegekera mafuta. Omwana wa Amos Kaguta bwe muba mulowooza nti asobola okutta obuyinza abuwa omuntu gw'ataliiko shuwa nga ettondo ly'otufuta terinava mu ttaka. Kabateereko recording bulungi okabateereko. Omwana wa Amos Kaguta gwe bayita Yoweri Museveni obanga mulowooza nti agenda kuteera oyiro oyo eyamutwalidde n'okugenda wa Magufuli mu COVID muno asayininge ne endagaano mu COVID muno n'agenda asayininge endagaano mu 2021 agenda kuwaayo bwati. Awani awe Besigye Bobi Wine Mukisha Muntu bana tuve mu byokusa temuswala abavubuka teri abagoba mu NRM bali ababagamba people power banoonya bifo kugenda mu parliament. Bwe banagenda mu parliament batandika kufuna musaala gwa mu parliament oba afuuse minisita oba tafuuse yagenze muki mu parliament naye system yaabwe yeeriwo anaatuula mu parliament n'agende wa Yoweri Kaguta gw'abadde akuba amagye amavundu amusabe amasannyalaze kwegamba ate naddala ffe abakafuna constituency empya side eri n'abagambye nga muntu alirayo kyesitegeere ekyo nga mugamuzeeyi weebala okunwanira mu cabinet netufuna constituency empya naye omanyi ebintu bino omanyi abantu bazibu muzeeyi munange owaffe Fulaga Beyala tebyatambula bulungi ng'oripotinga ebyo